enyeteeka yadde erya COVID-19 mukwano gwange jjukira nti n'abantu bafa kituufu nobadde bwaddala 22 abadde mukambwe nnyo tetwagala era teryasabirira 22 ate abeere mukambwe okusingawo n'olw'ensonga eyo twagala obeere mulamu ffenna nga tuli balamu ekirwadde kino kye tutalaba n'amaaso gaffe tetumanyi wawe kiri tetumanyi kitambudde kusukka ki fuba nnyo okulaba ng'okyekuuma wabula we buli we mukuŋŋaana abangi ne mubeera mu kifo nga tewali yadde awaddeko mune distance munayo osobola ddala obufuna ate buttirawo abantu mubalaba nga basiza ku byuma. It is not a joke. Sibya kusaaga. Ulwadde gye buli. Naddala fa abavubuka. Kiruwa. Ulwadde buno. Obujjanja buli expensive. Nnyo. Atayina sente. Ekitanda kamu kitundu bubiri kitundu. Okujjanya aba COVID ng'omufunye. Ate ng'omwetangira kyangu. N'okwekebeza sente yo. Kyabiri. Kasooke mbuuze. Kyekyo tulina mu kakyayi. Olunaku basaba banya ba kakyayi tugenda kusiima ku bayimbi. Ate tuogereko ne kwa yimbi abala. Wala bayimbi tugenda okusiima. Ayimbi akanya mwaka guno. Wala okufunye mu yawe. Wala okufunye mbe tugenda okwogerako omwaka. Tandika. Abadde balumanga COVID abanyika naye bannaffe nga bakifunye bafunidde ddala. Olengera embeera eyo. Bega batyo tugenda ososo wazakakyayi kalere eriyo begusaze nga bagamba nze agunsalidde ddala. Oyo agufunyemu naye ebintu bingi byafunye omwaka guno. Mwabitegeera tulinamu abantu bangi yafunamu omwana ono mumbejja etoleya akufunyemu omwana mugamba akakyayi kali basaba ne banyi batatugenda ku sevens akafunyemu abadde n'akayimba wakatambula alina ennyimba ze bbiri ennyimba ezitamugamba mulimu abantu ng'omwaka guno tebagwevuma basota obugali ne bagala mu studio ne bakola ennyimba alinamu ennyimba bbiri yakolamu omukolo omunene omuzibu Gamba. Ano nachebevuma mu mwaka guno munnange. Waliwo n'omusajja omulala naye siru tujja batumulaga bwali ekifaananyi weekiri naye tegumusaze. Badijje banne batudde yendongo. Ndowooza Zesinga obwavu. Naye okwa Justi. Temumanyi mbeera yange gyenyimira. Amazima gali nti shiru webaze Katonda. Mwebaza nva natandika. Ale ndi blessed era. Kuva Masaka. Kale webanga bebyoyira mu kakyayi. Kimula wali afanna shiteyo kwa. Gwa nagiza mu weekend. Weekend nyine eyo. Kimula wali kimula wali afanna kwekira batakalira mwaka guno. Wajidi kimula aliwa. Emotoka yafuna obuzibu actually mu COVID era nga tuyita. Yakinga Subaru. Kasento niba nnyo kuma omuntu we kama nagiza bagamba basaba nabanya bakatayi kayo ka survive bye berusaze nga kamenya omukyala bamu bako ekyo nkivuddemu amulabirwa asabuka teyogera mukyala we babala basabukirako ninoyogera owange banaye basawo ne banyabo katukwateye ku masimu n'oluvannyuma ate tuyingire butere bwa kakyayi bakusuniddeko ku biki ebigenda okubeeramu mu kakyayi notinya 14 yesimu yennyini eri awo ku lutimbe lwo bagadde halo naye kakola n'abantu bakwera makoli semani ndio na kutuweko kadukwa ngenda kwekuja maka stofu nnyo nakuba maka atokusemako agamba genda kuba maka kalera mbere wakera social distance ebeerewo temubeera nnyo mu wakati wa social distance waka mu nyumba omuntu manyi okujjuma abangi abazibu okugamba otya mwe bali kuweereza nakubeera makoli ono Soweedi wano mu Kiteezi Soweedi banaenzo olunaku ngenda lukwatira wakera kyembasaba anseera naddala ng'omuziki olunaku lw'enkya kuba waka nkuwe guli gwennyini owedde abantu bagusabye muyimbi nedda bakimanyi kyetukola naye okumanya kayimba kasembera bakagamba anti labayo obanga ku muyimbi nga omuteramu olwashiru alikunyumisiza omuteramu olwa atabuka okitegeera kyengamba kati enkya batusuubira obba ku bw'omuziki era shiru ekyo halo sebo yes sebo kendeza ku TV yo mukwano nze nja kumalirako mu Sitava oli mutuufu nnyo bajajja bakowe bayidde bakowoole obabuulire ebizibu by'olina kwayona ate tunagamba kasita otubuulidde kyona okumanyako mutuufu
Shiri mutufu. Bajja genda bako. Shiri ogenda naye musabo. Ogenda naye musabo. Nze ndi blessed. Mbose so ogenda musabo sigambe oli blessed. Hello. Nsizidde wano zampita nadi nsizidde wano la mwalo. Nze olunaku olusooka nyadde kwatira muntu waka. Esewo. Ewa? Muntu waka. Ogenda kwera akano omuntu wo? N'omuntu wange kulina ettemu eriri mu Uganda. Ojja kubalya fireworks mu mpola munju. Yenangaza lwali fireworks. Lwasa ino beera ng'olumalirako ewaka n'abantu bo ne mulya ku kimere ne munywa juisi wammwe. owo wammwe muli bameka? Ndiyo babiri ne kale motoka yawe. mukwate omukubi kale mulyoke Hello? muombe. Mama House, hello? Wenda tete. Yadaka. Agama teme ugotse wambuzinda bidada wambuzizi family muri mutewa naye. Hello. 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 Hello Sebo. Mahita prosper. Kesebo. Nendami kuno muri Bushenyi. Nenduka Bushenyi. Noruga Bushenyi. Mwebale kutekeeza. Webale kuturora. Kutuleeba. Atikane. Kandi shi. Atinyowe. Mbadde. Okay. With that last call anga Bruno tunyonyera chinchona. Tuina abantu betufunye abenjawulo ne batubulira omwaka 22 engeri je gubatambulidde mwatera ne batubulira kwebyo oboli abe basubira mu 22 mu Russia tubakutusa ko then wetukomawo tuyingira buterevu mu kachai. Gubadde mwaka gwabya mkulakulana nnyo munze munda kubanga buli logaziya okutegeerako oba okulakulanye ng'emikolo bagisibye nga shote ziriyo nga nedda osobola kuba kukyogattako nampa obongo nengena nenjiga ebyala nenjiga okutunga omwezi ogwo okuva mu Gwokusatu mpaka ku Yidi nalindi ku training ekitegeeza nti omwaka guno gubadde gwa buwanguzi na kukulakulana eri nganze 22 sobola mwevuma ekisooka kya bena nkoleddemu alubamu namba gye sinnabakuta 21 gugenda kuba mwaka gwa kubomola kubotola kufuluma okuyingiza 22 nali nsuubira okuyingira mu nyumba yange naye saasobola covid balandroad wakano okutusalira ku rent ne tusasula sente ze baali batubanja kuba emyezi gyonna twagisasula ku luli nalemererwa mu 22 kati 21 nga mukama ye mubezi n'okuyingira mu maka gange kyeneesunze n'okunyanjula omwami bamuyita Rashid Kayondo. Mu 22 nali ninamu plani nyingi. Ekisooka ennyimba zange nga music omutumbulo genda wala okukola ebivulu bingi naye tewali kivulu kikoze kikoleddwa kati ngaffe abamu abayimbi guno omwaka gutusaze Christmas ewedde tewali kivulu kibaddewo n'omwaka omupya tugenda guyingira nga tewali kivulu kyonna kiriwo. Ebintu bye nali nsuubira mu mwaka guno byonna byagenda down. Twali tusuubira kali ne saazo ne ba customers bonna bali basuubira okujja okugula ku bintu by'omwaka teyi omuomu kuba kati guno omwaka gubadde mufu tulina okikuba kati mu ddabo tufube nnyo okukola n'amaanyi tuzeewo ekintu kye twafiiriddwa omwaka guno tukikola omwaka ogujja. Tewali okujjako okola loosi ne looni gwe nalidde ennyumba ziizo nnyonoonyo obukadde kumpi 9+ kati 22 mwagazaaki oba ebibyerere kuba ne guno oguwedde nagwesunga nenfunyeemu loosi kati ne 22 eyo ndabamu obuzibu bukyali bw'amaanyi nnyo. 22 mwaka tegubadde mwangu nnyo okusaidi ya bizinensi olw'ensonga nti tugukozeeko kitundu. Bakasitoma baffe babadde batono naye abo batono abazze embeera babadde bagitegeera era mukama atuwadde omukisa. Ngaffe mu sports bakasitoma baffe abasinga bamasomero ate amasomero gaguddwako bitundu. Abamabaala nabo bakasitoma baffe batugulako pulutebo ate abo bakyali ku muggalo. 22 okay, it looked a little difficult. Nesama omukama ageze n'atuyamba ate Christmas tegeeze bubi nnyo nga twali tusuubira. Abantu babadde muko wadde si bangi nnyo naye era si bibi so tusuubira guno omwaka tusaba mukama atuteremu obwangu atuwa obulamu ne bizinesi zaffe zitambule bulungi buli kintu kidde tunomo. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy
eno ye New Vision Digital Experience app. Vision Group tuleese obuyiiya obutabangawo mu ggwanga. The New Vision Digital Experience